naye abasumba be Uganda Katonda agenda kubabonereza. Agenda baboneza. Bakoze bubi nnyo Katonda nnyo. Nalabako n'oli yagamba mbu wandika ekirooto kyo tukidownloading. Ali ebweru leeta $3. Ali Uganda leeta million namba. Buno obubbi $10. Abange Yesu yebazibwe walaala n'endulu ezo zakubeza olekerekeza obulimba. Kakati bw'omala n'oga nti tulina bodaboda 50. 50. Buli muvubuka yenna ng'omaze kukkana ni wano emyaka 3 naye ng'obadde osobola okuvuga bodaboda jangu tuwaka bodaboda ku looni twagala lunaku nusu 7 ate ogisasule bw'ogimalayo gitwale Kanani yegabudde Yesu agabudde. What is wrong with that? Lwaki gw'oleetayo oyagala million 7 ng'okola bibi? Bano babbi. Kakati olw'okuba zino empires enteekateeka yaazo teri nnyo kwesigamiza ku nnono kwesigama ku nnono ezifuga Katonda ze yassaawo. Kakati asajja azimba empire n'aga nti kati za busika era oli agisikiranga bw'asikira poloti oba nga bw'asikira essaati. Era teweewuunya myaka eginaddawo egitali gyawala ogenda kulaba abaana nga bagoba abantu mu kkanisa nga bataddemu akeedi. Teekawo 2 bw'oliba mulamu. Abaana b'abasumba. Kakati oyo omwana kibadde very better okuva nga tali biased. Kubanga oyo takyali mwana aba akuze. Ateekwa okuba nga agenda kuyina wakati w'obulamu n'okufa. Ng'oyogera amazima noga no I think neetaaga taata wange aveeyo clarifying ku kintu kino. Yeetaaga clarifying Pasa Senyonga ekibadde kimutta kiggwe ekyo nakyo kikole kitya kiveewo. Taata vaayo nyonyola abantu siwagira bisiyaga sirya bisiyaga. Musa yalina abaana ssebo. Musa yalina abaana kijagala abalaba wano program eno bakitegere. Musa yalina abaana naye ate Yesu yamudya mu bigere yali mwana we. Ebintu ebiseera ebisinga obungi byonna ne Sawulo kabaka yasooka owaise yalina omwana Yonasaani Katonda n'amugaana naaga amutalo tajja kudda mu bigere nfunye Dawudi oba okitegedde. Kakati bw'obanga mutabani wo okuprovinga allegiance ye nga yeetaaga kulwanira ntalo kati bino nga byendaba mutani w'omusumba ombu alwanira kitaawe. This is a shame. Kino kyakuswala. Lwaki mutabani wo yakulwanira entalo okitegedde. The thing is very simple. Ekintu kyangu vaayo ogambe siwagira sirya simple as that. Era nvumira nese kuvumirya abantu bonna abali mu muze gw'ebisiyaga. Kati mutabani oveeyo ojenze tato kati ebyo byaki olula n'omutabani bino byonna tebikola kanguleko muganda tebikola. Kati ono omwana ebintu byayingiramu bimaze emyaka 3 n'okusoba nga bwebiri byogerwa. Yalina emyaka 29. Kirezo oyogera ku bintu ebikusinga obukulu. Okitegedde. Kitegeeza weetaaga nnyo okwetegereza kubanga ekisooka singa kyabogera ku kitaawo nga kituufu omanyi nti obogera ggwa naye. Tweyanzizza webale kutulaba gyonna gy'osinzidde okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Tukubuuzaako twolekera amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ku Sunday eno ye Easter, then Easter Sunday, Easter Monday wali tukiguse side awo. Tukwebaza okuba nti otulaba. Ndi wano ne Savant Hilary Musiima tuzze tuwayemuko ku mboozi nga bwe tutegekera n'amazuukira ga Mukama waffe. So konzikirize asooka kubuuzeeko tutandikira awo emboozi. Bannange mwenna nsanyuse nnyo okubalaba abeekumidde ku mboozi mu UG ne Mr. Wagwan. Bannange sebo ojja dyogera olimba asiri yangu naye bane tubeebaza mwebala okuba nti mutadde omukisa n'akadde Easter ennungi ate tukkirizanga n'olwale tujja kubako betwogera olwongera okuzimba obulamu bwammwe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Walabye ahiti etambula essaawa zino gye bakubyemu n'akayimba ti nkyetaagayo ku ssente. Bannange nkyetaagayo ku ssente. Nkyetaagayo ku ssente oba waze nazo leero oba tewaze nazo ku Monday osobola zituba ku Lwokubiri. So ye hiti eriwo essaawa zino ssebo gye tulina yakubye. So yeeriwo yakubye. Buzibu ki obuli mu kugaba ennamba za mobile money? Okuzigaba otya? Ng'oli musumba n'ogamba nti musindikeko ku ssente ku nnamba eno eya 077 bweziti ne 070 bweziti. Kikyamu ki ekiri mu ekyo? Sikirabamu bukyamu. Naddala singa abantu babeera nti bawagira nga baagala nga bwagazi
naye kati kino kyo kirimu engeri ya pisto kirimu engeri y'okuba nti tetuswaza omusumba tetumuswaza bannaye tulwane omusajja mukama anaalaba atya anaatutunuulira atya eyo yokka yembeera erina obuzibu naye ekyo omuntu oga nti sindika ku mobile money that is bw'aba alina ssente akole ki awagire omulimu asindike sikiraba muzibu problemu yokka ye pressure gye batadde ku bantu kwega nti omuntu kati bw'aba talina kanisa mpukuya abanyazi kyenyeza okugamba kubanga kati bw'ojja n'ogamba omuntu nti tulina ennaku 2 twetaaga emiliyoni 7 nga muzituwadde tekyandibadde kibi naye tulabeko wane era ngo tulabako wane engeri gy'obyogeddemu engeri gy'obyogeddemu gwe wennyini embeera gy'otaddewo kuba omusajja yatuuse n'okuleeta akasente oba yabadde aleese kammeka nti oli mukwano gwange tuula tuli muzannyo kakati ne pasa emeride yagati agala binusu mukabbo oyina njawulo ki kwegebe byebizibu byokka obufere obwo n'obubbi n'obulyake obuzibu bwokka tunoonya obukadde 7 8 oba 10 ezaki ez'okutegeka olukuŋŋaana lwa Good Friday olw'enkya mwategedde ddi nti gyeruli kubanga Good Friday kiba kitegeeza yabadde abuzaayo wiiki ng'emu lwe yategedde nti Good Friday yeetaaga okusonda ssente alyoka agamba abantu pressure nti mulete ssente teekamu ssente nabiki neetaagayo ku ssente omanyi nze banekamba buulire naye abasumba b'e Uganda Katonda agenda kubabonereza agenda baboneza bakoze bubi nnyo Katonda nnyo nalabako n'oli yagamba mbu wandika ekirooto kyo tukidownloading ali ebweru leeta $3 ali e Uganda leeta miliyoni namba buno obubbi $10 obubbi n'obunyazi obujjudde abasumba gaga nagasajja gabbi kyenyiza okugamba so it is unfair kyannaku nti oba oli awo ffe nga basava tusobola okwogera mpozi ate n'okunoonya Katonda abasajja babonerezebwe kyekyamazo these people beetaaga okubonereza tetusobola kubanga kanisa ya Katonda eri bweti kuga teriyo muzadde yenna ng'ayubula amaliba abaana be ate Katonda tayinza kubeera bw'atyo tasobola kubeera bw'atyo nti abantu kati all the values is money ate nga mwana atukankubulire sente Katonda mwetefutefu ezituwa bati si mu mbeera eyo yenyini balaze kakiripo kakati ne kanisa tiringa kanisa ndala ekanisa yonna gy'olaba nga bakusaba sente eyo si kanisa ya Katonda wano ne watu ena adde 10 ate eddakiika akakemabiga akasooka nabakakwanaganya ne kano kabaddewo ku Sande kati omuntu nobanga weekyusa si kituufu Katonda si bw'agamba naye basumbamu omugera kisasulira bye mukoze abantu ba Katonda agenda basasula ate mubulamu buno temulowoozamu nga muvudde mu bulamu si muggulu wabula mu bulamu buno mugenda kisasulira bagenda kisasulira ate bubi nnyo tasobola kukola NNC teriwo kulwayo teriwo yokka waliwo nnyini waayo naye tosobola kuba ng'abantu ba Katonda kati tebereza kati abantu bakkiriza biki gwe bw'otunula ekkanisa ya kati nga bw'ogiraba obutuuti bukozesebwa ku ntalo obutuuti bukozesebwa kubba bantu obutuuti bukozesebwa muntu kwegaggawaza kufuna kyayagala naye ate era on the other hand oluusi ate waliwo n'ensonga emu gyenjagala okugamba abantu abagoberera era nadde nkigamba omwana omu waliwo omwana omu abadde akolanga content n'amussaayo naye nga content gwassaayo ayogera ebizibu ebiruma abantu naye nagenza omusanga ne mbuuza ti owaye nga tokyaleeta content naga saava nti obwavu bunuma kati njagala kusooka kunoonyako kasente nfune kye naalisa abewaka nziremu okole content bana abalaba content nekino ate si kyabwesigwa nammwe si kituufu kye mukola kati bw'olaba omuntu nga Mr. Wagwani akola content support the content okitegedde kati oli alowooza data ateekayo ebyo n'obudde bw'omala nabiki bivaawa kyokka ate ng'obeerawo noga ne Mr. Wagwani amanyi okuleeta content omulungi ennyo gwempuliriza nendanga omusajja support okitegedde kubanga at the end of the day ababba abantu gwe mukisa gwe bakozesezza nti bo olwokuba abantu bamanyi tebusobola kusapootinga bintu birungi okitegedde omuntu talowooza nakulooza Mr. Wagwani abeerawo atya
okitegedde kuba kati gwe wooli stage kwoli oba weetaaga okwongera ku improvinga tufune simu newa ya bukadde 3 okitegedde tufune ne bweziba 2 koga abantu abagala content alina ne cameras nga 2 nga zitunuddemu ekifaananyi ky'amaanyi okitegedde Mr. Wagwan olwokuba abaleetera content ow'amagezi muziwagire kubanga kankuwulire era ojja kutuuka ekisanga Mr. Wagwan tomulaba otandika okwebuuza omusajja yalagawa era abafere nga bemulaba okitegedde abafere bemulaba temubaagala ate bo basobola okubba abantu ate abatasobola kubba temubawagira so nze ndowooza nti nammwe bannayuganda tuzuukuke let's support kubanga ministry zonna ezisinga obungi oba services ezisinga omwana oli yannuma nnyo kuba bambi atakola ku bya politics nenayogera ebirumu abantu ayogera ku nguudo na biki nenanga kati ngenda kumala wiiki nga 2 zitaddeyo content noonya ekyokulya ddala what is that fair kugamba waliwo ebintu olaba kakutegeezeko services ezisinga obungi nga bwolaba kati kino kyokola zibeerako ne betuyita bafunders oba badonors abantu nga bannakyewa bannafe abazungu baatuleka nga munnakyewa naye nama nti buli mwezi akasente kengola kansindikire Mr. Wagwan emitwalo 5 agule data atekemu obudde obulala okitegera bwaddayo n'akaveera omuntu agambe nti nedda omusajja naawe ojje n'amaanyi naawe tukuŋŋaanye kuba olina otukubira amasimu olina okukola programu so nze ndowooza nti naffe bannayuga omusajja omu omugezi philosopher yagamba nti you can contribute to injustice osobola okuwagira obutali bwenkanya nga tolinaako kyokoze if you do nothing okitegeera oba if you are silent naawe osobola okuba nga oli kitundu okuwagira obutali bwenkanya so nze ndowooza bwe tufuna abantu nga mmwe ne muvaayo okuwagira okulaba nga society esigalamu ensa ngebeera preserve kati kiri eriggwa ate alaba content ono ate okwongera okuwagira this is the reality so nze ndowooza nti obubbi buno bugenda mu maaso oluusi bwe tuba twagala ebituufu then tupromotinga ebituufu tubadde no tuyitiddeyo buyitize eyo kati tutandise mu butongole omugenzi Pastor Augustine Yiga bwe yali anaatera okuva mu bulamu bw'ensi simanyi oba yali akirengedde yaddi anakwata mutabani we omukulu enyangaliziruseko omutwe bannange omukulu Pastor Jengo ejjale badde linziruseeko naye nga Pastor Jengo era ng'essaawa zino yatwala kyaki y'omugenzi Pastor yava mu bulamu bw'ensi omukulu Augustine Yiga kakati bwe yakisa omukono bwe yafa n'avaawo Jengo na taking over era kati yatwala obuweereza obwo twagenda okulaba nga Pastor Ssenyonga naye nakomyawo mutabani we gye yali n'amuteeka mu buweereza era n'afuna n'omukyala n'awasa mu butongole mu bufumbo obutukuvu era kati essaawa zino omulenzi abulira enjiri ku kituuti twabadde tuli awo mutabani wa Pastor Kayanja naye nga essaawa zino yatandise okulinnya ku kituuti era abulira enjiri ne bapasita abalala batandise okukikola mu ngeri bw'etyo wabula tekyakomye okwo nagenza okulaba waliwo obutakanya era bwe twajja ne wano ne twogerako bapasita abamu nga bagamba okuli Pastor Ssenyonga, Pastor Kiganda n'abasumba abalala nga bagamba nti Pastor Kayanja vayo yogere ku buli w'ebisiyaga buno bye boogerako because ffenna nga kyaki bituswaliza wamu biki byonna nalabye omulenzi yavuddeyo mutabani wa Pastor Kayanja n'agamba nti nno bwe bataave ku kitaawe bajja mulaba akamufaamu okitegeera oli musajja wa Katonda amumanyi nnyo biki byonna nagamba tatoyo bamuleke kwegamba nekiraga ng'ekifaananyi nti ate n'abaana batandise okuyingira mu ntalo z'abakitaabwe era bolo bye bayogera ku mwana wa Pastor Ssenyonga bye bamwogerako awo nti alina omwana oba oli awo nti ayinza okubakkiriza mu Katonda naye nga atalina byakola ebitali birungi so bavuddeyo ne babakubya bamwogerako abasumba abalala n'avayo n'agamba nti omwana wange temwali mulese mbino because weewaawo tasobola kuvayo kweyogerera nakubuulira njiri ku kiuna biki byonna naye alina obulamu bwe bwe yayingiramu obutali bulungi mbadde saatugendeyo eyo biki nagezaako okubaako n'engeri gy'attaanyaamu nandaze naye ng'ekifaananyi obuweereza because kyakinga oyo pasita ng'oyo aba n'abakadde b'ekkanisa abako n'abatandisa abalala kuba kkanisa eyo aba teyagitandika yekka lwaki abasumba abalabisa okuba nti basembeza nnyo abaana baabwe mu kubuulira tutandikira awo ekisooka waliwo ebintu ebimu nze nga nze njagala nnyo naddala nga njogera ku bintu bya Katonda
obutaba nnyo na personal opinion oba endowooza yange nga njagala nnyo okugoberera Katonda kikyayigiriza. Ekisooka mu byonna obuweereza obw'okuweereza Katonda buli nnyo era bwesigamiziddwa nnyo ku Katonda okulonda omuntu. Bwesigamiziddwa nnyo ku kuyitibwa. Tebwesigamiziddwa nnyo ku kuteekawo gw'oyagala oba kuteekawo omwana wo oba taatawo oba maama wo. Bwesigamiziddwa nnyo ku kuyitibwa. Kakati omutaana gwe tufunye nti ekkanisa ezisinga obungi bizinesi. Ekyo nsiba nkyogera kati. Kati olw'okuba eno empire taata yagizimba tali willing kugyesigisa muntu mulala yenna. Oba oliawo alina ensonga entuufu kubanga abantu tebeesigwa. Ayinza obutayamba baana be na famire ye, ekintu n'akizza sayidi ye. Naye ate ekigambo ekikwatagana n'ebya Katonda terina nnyini kkanisa. Omanyizire ekkanisa zirina bannannyinizo kyekyenjawulo. Singa ekkanisa ebadde ya Katonda obadde okimanyi nti Yesu Kristo yafa talina mwana. Yafa talina mwana kituufu. Obadde okimanyi nti Yesu Kristo yafa tasimbyeko kkanisa ya kizimbe. Bulungi nnyo. Kakati obwesige yabujjawo okuba nti byalesewo binaagenda mu maaso. Alina abasajja be yali yalonda 12 abayigirizwa n'abayiwamu obulamu bwe. Nakkiriza nti bano abasajja ku bye bategedde bajja kutwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Kakati olw'okuba zino empires enteekateeka yaazo teri nnyo kwesigamiza ku nnono, kwesigama ku nnono ezifuga Katonda ze yassaawo. Kakati asajja azimba empire n'aga nti kati za busika era oli agisikiranga bw'asikira poloti oba nga bw'asikira essaati. Era teweewuunya myaka eginaddawo egitali gyawala ogenda kulaba abaana nga bagoba abantu mu kkanisa nga bataddemu akeedi. Teekawo 2 bw'oliba mulamu. Abaana b'abasumba. N'aga nti wadde wakyaliwo kkanisa ebyo byali bya taata. Nga olw'ensonga ki? Ekkanisa tegisobola. Kubanga olaba challenge eriwo nti olw'okuba systems ez'abasumba bwabaawo ebintu ebifeeyiriza abasumba mu Uganda okukola yenna challenge. Okuzimba abantu abalala nga bwe mpulira wano abamu ku bakungu b'Emmengo bagamba nti abakungu abwe mulaba Buganda bataddemu nnyo ebazimbye nnyo kutuuka awo we bali. Kati ekyo bwabaawo ekintu ekiremye abasumba e Uganda mentorship ebalemye abasinga obungi ku buli 199 ebalemye. Nti yensonga lwaki ekkanisa ezisinga obungi ez'abasumba kasitaafu nga n'ekkanisa egwa. Mentorship. Kakati n'alowooza nti bw'anaaba ng'avuddewo, in fact alowooza nakuvaawo kubanga si basumba bangi nga ayisizza akati n'akakwasa omuntu omulala nga waali n'awomuloba akaddiyo baakuzi n'akakwasa omuntu omulala. Ekyo tebakitegeera okuva katuuti ng'afudde. Oba okitegeera n'ate tulaba omusajja Katonda eyayisaawo akati Musa n'akawa Yoswa nga ne Musa akyali mulamu. N'akawa Yesu atuuse abaana ba Isirayiri abateeke mu settlement. Kakati ekyo kyekizibu ekiriwo nti mentorship erakinga. Oli n'alowooza nti mukyala we ajja kutambuza ekkanisa atya. Ate problemu endala olw'okuba nti ebintu ekkanisa ze bazimbira ku birabo byabwe their spiritual gift. Nti bw'aba nkayanja wa byamagero kkanisa ya byamagero, bw'aba nga oli apooso kkanisa yaba apooso. Kati obuzibu olw'okuba apooso aba n'ekirabo kye ate omwana kyayinza okuba nga talina. Kati Miracle Center nga bakubanja Miracle nga Miracle mutandako atya nga tewali. Kakati gosubira abantu ate abantu bali nakyadi nti wano mu Miracle wabaawo byamagero oba wano ewapooso gundi wabaawo amaanyi ga Katonda gatambula. Kubanga bwe twalaba wano ku ewa pastor omugenzi Mukama mumuze mirembe yalekawo omukutu gwa TV gwa ABS n'alekawo n'ekyaki nayo ng'etambula. Naye bw'otunuulira nti bwe yavaawo wewo TV yali erina ebizibu byayo naye yagezaako bimaintaininga TV nesigala ng'etambula. Naye bwe yavaawo TV yafuna ebizibu ebyaliwo naye ng'omwana tasobola nabiwanirira n'ekkanisa yennyini nti nayo yatuuka ekiseera nakati nga tasobola giwanirira nga bwe yali luli. Anti yali beauty ku byamagero ate ye nga alina ebyamagero. Yali beauty ku byamagero. Kikola kiki munange ekizimba kyali nti ekizimbe kyo Mukama akiwonyeza ate jengo byotakola.
nti emiti gigino egy'omukisa muje kakati ku lunaku olwokutaano mwefunire emiti egy'omukisa jengo gyotalina kati ekkanisa weto nekolera naye yo si enteekateeka y'ekkanisa ya Kristo. Ekkanisa ya Kristo eteeka okubanga ekisooka teyesigamibwa ku muntu. Abantu bano babeera nnyo guride bamululu baluvu nti mu nteekateeka ya Katonda oteekwa okuweereza ate n'omulala akwatemu. Si mu bubi si lwakuba nti weereza kyoweereza n'omulala akola atya gibanga misinde gyalire nti bodduka booti nosanga oli mwana n'omukwasa kati nadduka nomala si kugamba nti ojja obayiteko olwokuba gweyagala ennyo okukola ki era ekibeera beta bannaffe abazungu bo kye bakoze bwe ntandika obuweereza nga bula servant ne mubuuminga bwe mba njagala mutabani wange anzirye embigere muwagira nga nkyali mulamu natandika ekkanisa e Masaka. Eyiye Masaka approvinga abantu nti asobola nazimba abantu b'e Masaka ku biki bye muyigiriza nga abibula b'e Masaka si bano be nazimba. Okitegedde kati bw'asitula obuweereza bwe obw'e Masaka ne busituka busaana okusituka okusinga obwange. Kati agenda okujja ewange nga tubakkiriza nti ddala yadde mu bigere bya kitaawe ng'ali tested and approved. Naye kaakati gwomaze okuzimbira omwana omukwasa ekkanisa bano abantu abatudde buno bo bennyini tebereza abaana abamu nga abalina mu Amerika ebiseera byebisinga obungi najja nga n'Oluganda talumanyi ne bw'aba abadde wano ayise mu katiba ki fe okukakasa jjukira mu buweerezo olina abantu bebatandika nabo bookaddiye nabo nga bakulu bamanyi enkola zo bamanyi obuweereza buno gye buvudde ne gye budda mutabaliwo tamanyi ekitegeere yajja buzi kwagala kutandika kutega kabbo na luzungu kati kino kyetulaba wano oba okitegedde nti emirundi egisinga obungi obuweereza tebwandibadde bwe butyo. Obuweereza tebwandibadde bwe butyo obuweereza bwandibadde nti omwana bwe weyagala kudda embigere abeere tested and approved akakasibwe oba okitegedde era ajje ng'ava wansi ng'abantu bamwetegereza ekyokubiri ng'approvinga himself ddala asobola okudda mu bigere naye nga ekkanisa teyalibadde yansikirano nga bya President Museveni. Eyo nkola yasekyula enkola yansi enkola yansi era tekibangako bwe kityo newakubadde mu ndagaano enkadde kyaliyo abaleevi kano nalonda famire ya Eri naga mujja kuweerezanga mu maaso gange bwamujembera n'abagoba nalonda famire ya Samwiri ne famire ya Samwiri era obuweereza bwakoma ku ye kwegamba tebibangako byansikirano wadde kisoboka omwana okusikira naye si enteekateeka ya Katonda mu mwana nga bola abasumba kati nti kiri rampa nti ono naye azzaawo mwana we n'oli mwana we n'oli mwana we n'oli this is kino kabonero akalaga nti waliwo enkola ya business waliwo enkola y'okupreserving ekintu kyaffe nti omwana wange tajja kisuula ajja kikwata bulungi era amukuutiramu nga mwana wange ekintu kino kyekitubeezezaawo kyekikuweeredde njagala naye bw'ovaawo muzzukulu akola atya otaba Katonda kakati kambuuze bwe kibanga Katonda nga gwe bwakuyise ne mutabani wona addako n'omuzzukulu agenda kuddako kati abalala bonna abalina obusobozi bw'okuweereza baliweerezaawo era baliweereza dde tewali mu bufunzo nga bagere batandika obwabwe naye ate nga bayimiridde naawe ekirooto kyo ekyandibadde ekituufu kwe kugamba nti Musa yalina abaana ssebo Musa yalina abaana kyonjagala abalaba wano programu eno bakitegere Musa yalina abaana naye ate Yesu yamudya mu bigere teyali mwana we ebintu ebiseera ebisinga obungi byonna ne Sawulo kabaka eyasooka owaise yalina omwana Yonasaani kano n'amugaana naaga amutali otajja kudda mu bigere nfunye Dawudi oba okitegere kakati bw'obanga mutabani wo okuprovinga aligensi ye nga yeetaaga kulwanira ntalo kati bino nga byendaba ntani w'omusumba mbwalwanira kitaawe this is a shame kino kyakuswala lwaki mutabani wo yakulwanira entalo okitegedde the thing is very simple ekintu kyangu vaayo ogambe siwagira sirya sipazirati era nvumira nese kuvumirya abantu bonna abali mu muze gw'ebisiyaga kati mutabani oveeyo ojenze tato kati ebyo byaki olula n'omutabani bino byonna tebikola kanguleko muganda tebikola kati ono omwana ebintu byayingiramu bimaze emyaka 3 n'okusoma nga bwebiri byogerwa yalina emyaka 29 kirezo oyogera ku bintu ebikusinga obukulu okitegedde kitegeeza weetaaga nnyo okwetegereza kubanga ekisooka singa kyebaboogera ku kitaawo nga kituufu omanyi nti oboogera ggwa naye bulungi nnyo yensonga lwaki omuvubuka gwe bayita Yonasaani yali mutani wa Sawulo
ye bwe yalaba kitaawe akola amanyanga yadda ku sayidi ya Dawudi yali ayogera amazima. Kubanga era Sawulo bwe yagwa Dawudi bwe yafuuka kabaka yagaa nti waliyo omuntu yenna mu nnyumba ya Yonasaani mukolere ebyekisa olwa mukwano gwange Yonasaani. Yonasaani yagamba kitaawe nti kyokola si kituufu. Sigamba nti olwo kyandigambye kitaawe naye nga singa kisoboka nga kiboogera kituufu. Omanyi nti kitaawe bwagwa naawe ogwiramu. Nagamba nti muzeeyi nkwesimbye maaso yogera ekituufu yogera ekituufu kinebwe kiti abantu basobole okujjawo kwemulugunya. Simple as that. Kati omwana yenna gwe twandigambye nti omwana ali spiritually ingrained anywedde mu mwoyo yandibadde ayimira wakati si wakati wa family wabula wakati w'okwogera amazima. Anti abaana oluusi ayinza okutya kubanga taata we yamuweredde mu Amerika bakoze embaga byonna ayimiriddewo yamukuzizza n'ekirala endiga zinaakiraba zitya mutabani wa musumba ng'alumiriza musumba atamulumiriza nti kale ng'amutadde ku nninga nti tata va yogera ekituufu nsonga eno bweti ne bweti kyekigwana kubanga kakutegeezeeko ffe tugwanira okuwulira abazadde baffe bayibuli ega nti abaana abato muwulire bazadde bammwe mu mukama waffe. Bw'abanga omuzadde we anaagonderwa ateekwa kubanga ali mu mukama waffe ng'ali mu principles ezifuga ez'obwakabaka bwa Katonda. Kati bw'aba si mwali oyo mujemere kuba ne Yesu bazadde baamunonakooko nga baagala mufulumya agenda ali n'abaga nti aze bazadde bange ne baganda be bana bakwata kitange kyayagala be bali mu nnono za Katonda. Kakati oyo omwana kibadde very better okuva nga tali biased kubanga oyo takyali mwana aba akuze ateekwa okuba nga agenda kuyina wakati w'obulamu n'okufa ng'oyogera amazima noga no I think neetaaga taata wange aveeyo clarifying ku kintu kino yeetaaga clarifying Pasa Ssenyonga ekibadde kimutta kiggwe ekyo nakyo kikole kitya kiveewo. Taata vaayo nyonyola abantu siwagira bisiyaga sirya bisiyaga era nvumirira ekikolwa ekyo kubanga n'obwakabaka bw'empeereza obw'eggulu bukivumirira. Simple as that. Naye kati omutandi bw'ovaayo n'obunyama nojja bino si bya mifuumi. This is the spiritual life. Kino kikwatagana Katonda. We talk about the Church of Christ. Evuddeyo okuteekebwako erinnya ebbi nti eriko okulya ebisiyaga. Yes. Which is omanyi siba ngamba abantu nti mu maaso gwa Katonda waliwo ekintu kyayita ekyomuzizo an abomination. Nti kino twogera ku kintu ekyomuzizo okitegedde singa tubale twogera ku musumba kufuna mukazi mulala ekyo kibi ekyo kibi naye kya buntu ebyabantu babikola n'ekino ekyogerwako kya muzizo. This is an abomination. Okitegedde tekisoboka kubanga kistayinze for a pastor for over 20 years ne watabaawo clarification is very clear. It is a shame kyakuswala. Yes. So nze ndowooza nti bino nebyokwekangabiriza mukyala ajjalwane n'omwami ajjala asi kituufu. We need to speak the truth. Paulo yagamba nti ffe tetulina kye tuyinza kukola kuwakanya mazima naye okugjako okuwagira amazima. So nze ndowooza nti kyandibadde very simple singa ddala amazima gabaddewo naye ndabawo obutali butuufu. Ndaba obutali butuufu kandi n'omutandi bw'omala ate naawe nojja onaavaawo nga ne basisita bajja taata bamukuba nga onaavaawo nga n'abazzukulu bajja. Which kind of life is this? Which kind of Christianity is this? Oteekwa okuvaayo n'oyisa wakati ekigambo ekyaki ekyamazima tekyamazima ensonga eri ebbisi kubanga ono omusajja Pasa Kayanja muntu ali respectable musumba w'amaanyi akoze omulimu gw'amaanyi mu Uganda tayinza kubanga asibwako omuzengo ogwa abomination ebbanga lino lyonna nga tuli ku ekyo si kituufu. So nze ndowooza nti engeri gye kikwatiddwamu si nnungi ate n'embeera y'okuleetanga abaana baffe badde mu buweereza nayo si ntuufu era nze abange nabagamba nti Mukama nga bw'asumuludde omukisa nze omwana owange tayina direct ticket kukunzirya mu bigere era kyo kimanyikiddwa ne maama abwe amanyi bulungi nnyo ekyo si direct ticket mbu omwana owange alina kunzirya mu bigere ateekwa okuprovinga herself or himself nti asobola okutula mu bigere bya servant. Bw'aba tasobola funa omuweereza omulala atwala obuweereza mu maaso. Si nsonga ekkanisa ne bweriba tefuuse kye nali njagala naye nze kirungi mulembe gwange nakola ekyange mulembe omulala ne nkwasa be nalowooza nti baali batuufu okutwala mu maaso. Omusumba ng'alina ekyaki tasobola kuseetingawo ngeri yonna kulaba nga singa aba avuddewo nga lugezo nga nakutegeezezza nti waliwo bapastors owokubiri abeerawo awo singa musumba abataliiwo musumba ono ng'asobola kikwata nga era bwe tutera okulaba
tewaliwo nteekateeka eyinza kubeera nga nti singa musumba aba avuddewo nga mukama amugyewo nti ono asobola okusigala oyo natwala kyaki mu maaso nga kiseetingiddwa because nakyo wagambyeko awo nti olumu batya olwokuba nti no singa aba akwasiza obuvunaanyizibwa omulala famire yinza okubonaabona ono ebintu n'abyefunza naye twaliwo ngeri yonna eyinza kuteekawo ngeri yakunyweza nekisigala nga ky'abantu bonna weeri golowooza abakatoliki bakikola batya golowooza aba Seventh Day bakikola batya abaprotestanti bakola batya weeri wabula eyo enkola tebeera dictated by one person. Tuteekawo enteekateeka ya bayibuli eraga tuteekawo kye tuta church board. Church board church erina okuba ne board etuddeko abasajja abatali bapya mu kukkiriza abasajja abagundiivu mu bintu bino ebyokukkiriza abo nno be batula katebe ako abamaze ne servant ebbanga era ne bategeerera ddala servant obuweereza bwe Katonda yamuyita kukola ki. Yes. Era nga abasajja abo nabo bamaze okuprovinga n'abakyala nti ddala Katonda servant ekyamutumye okukola bakitegedde bulungi era kibatambuliramu. Kati abasajja abo ne batula ku boodi kokitegedde nga bula mu bayibuli bwega nti Katonda yagamba Musa londayo abasajja 7 ngenda kutwala ku mwoyo wo mbateekeko ab'amagezi abatya Katonda bakuyambeko okutwala omulimu muki mu maaso. Wateekwa okubaawo that board ey'abasajja banjasa biggu n'abakazi abanywedde mu kuyitibwa kwange. Kakati nga bwe mba nvudde mu nsi batuula oba okitegedde era ne bateesa ne bakuba akalu ne basaba ne basiiba ne bagamba muntu ki newakuwadde saaba okuba ina bwe yalekawo ng'asongako n'aga nti oluganda gundi oluganda gundi ndowooza nti basobola okutwala obuweereza muki mu maaso. Naye ekyo kitandika na servant kubeera nti engeri gy'adatambuzaamu obuweereza si one man eyed among the blind nti siye mugezi. Bwe mbanga nze servant mbaddewo nga nsobola okuwuliza ebiteeso byammwe gwe tolina bw'ojja n'ogamba gwe tetuwuliza bibi. Naye bw'obanga servant osookera ku makya n'ogaa nti omukadde w'ekkanisa mugobye agende olwokuba tawagidde olwokuba tampagidde kuba nti nno pasiza omukyalo omupya n'addako ateekwa buteekwa kukola bw'atyo kubanga bw'oba bayigiriza. Naye bw'oba bayigiriza nti ennono tulina okugobera ennono ya Kristo ne servant yennyini bwe yali nga gwe ennyini oli benchmark oli reference ku kyekirina okukolebwa. Singa servant abadde wano yandikoze eki tekyamaze twandikize kusaba n'okusiiba ate yandiroza omuntu oyo yekka aliko omwoyo wa Katonda. Kati ngazi omutandisi musobola okusalawo ne muga nti okay fine olwokuba servant yatandika obuweereza buno nti ku boodi eno nti aweebwe contribution omuntu yenna ava mu lulwe lwa servant nga tumukebedde ng'agwana abeere nga mu vooti ye ekaalinga nga 50%. Nga vooti ye omu ekaalinga 50% era nga singa mulonda mmwe ye naaga nti omuntu gwe ndaba yandiba natwala obuweereza maaso mwami gundi n'afunayo omulala omu yeegattako n'aweza 60 eyo vooti yebeeyitawo. Ekyo ne muga nti ekyo tukikole tutya tukirekere ennyumba ya servant. Lwaki tukimulekera wabula n'atudde mu kifo kya servant mu nnyumba ye ateekwa okuba nga ali proven nga naye amaze kukakasa nga ddala akola ki agwana. Era bw'aba agwana taliiwo abaana ba servant tubakwasa abakuza ng'ennyumba waliwo abakuzi abagisalirawo paka munaavaamu omulenzi oba omuwala agwana okutula mu kifo ekyo ekikalinga 50% ku decision making mu church board. Naye ebyenfuna banna anti kati ye problem ebyenfuna byatabula abantu anti kati ye problem naye nga bw'okola system ng'enywedde bulungi babano abasinga obungi baffere bino ebintu siraba oyinza binyonnyola kuba tebaagala biwulira baagala kuba waanawaana kubeera awo omusajja amukama kati olwokuba kati ate ffene bulokole oli alina obwawandiikibwa bubiri afunduka nabwo abuŋŋamba kati embeera eyo eyakavuyo bantu bali awo bali indoctrinated babateekamu ekidindiini mu mutwe tebakyasobola kutegeera nti no nange kubanga gwe okuleeta omwana wo mu kkanisa yange nga mumusabira kitegeeza butegeeza servant ali mu kuteeka omulembe ogenda okuddawo n'abaana bo mwebali. Kitegeeza butegeeza nti abaana baba nga bakula n'abange kitegeeza n'abaana bo bacandidates bokutwala obuweereza buno mu maaso n'ababo bacandidates babaamu yenteekateeka entuufu yensonga lwaki nabbayigiriza kyekimu. Kakati wakati mwabo netulondamu netugaa nti ono omwana asobola okutwala omulembe mu maaso twala enjiri mu maaso yambibwako mukulu Jonix yambibwako ne mukulu gundi yambibwako ne mukulu gundi obuweereza bugende muki mu maaso. Naye bwe kiba nga
nze owange ava ne mu America tabanyira buweza bwadde butambula najja nakati kati yateye bosi kyabwe siru nga bapasita muto bali mu kanisa mwebali abakadde b'ekanisa mwebali abaana abamwenkana n'abamusinga oluusi ne spiritual nga mulundu abakadde abamusinga gwe n'omujjero olwokuba omuwerede n'ayogera oluzungu najja atulaawo akoze obunyama katemba tulemeddwa we failed the test. Kakati olwo tugenda kukola tutya obudde buno butuzibako bale munatusaasira leero tutambudde mu koletireti obudde buziba kakati olwo kanisa esigadde wa kubanga bwebakyogeddeko wali nti ekiseera kijja kutuuka nga omwana agamba nti banange kanisa eremye tugitemeteme ebisenge tukolemu akeedi abantu bapangise no kakati ekisooka abantu kye balina okusooka okumanya abantu bave mu katonda w'ebikwate abantu banoonye katonda abagasa bw'aba katonda tagasa muveeko era nadde njogera n'omuvubuka omu ne muga nti kati nze ndaba abantu abasinga obungi bagamba bannaabwe mu nsi mulimu ennaku mulimu ebizibu bingi naye tulinde tugenda mu ggulu ne muga ekyewunyisa abo bennyini aboogera ebyo katonda bw'ajja munone oba bwamutwalako omwana we ate ng'akaaba mukama oba bw'abanga mugumba tazalaga mukama omuntu yandizadde ekkaana ate gwe wenyini ogamba ensi muolimbi ebirungi biri mu ggulu tuleeta mwana tozaala bw'aba tannafuna mbaga bane mukama emyaka nga gingendako mutannafuna mbaga gwe wenyini ogamba ensimbi kale gyengezaako gakyekiriwa toyingira mu katonda atakuyamba kankubulireko bwana mayanja katonda bw'abanga takuyamba muveeko kubanga omulimu gwa katonda mulamu kuyisa mu nsi muno mu ngeri eri yaddeko oba okitegedde kubanga naye yakussa mu nsi muno obeeko kyotuukiriza naye kyeteekateekedde okutuukiriza nga nange bwengula eggaali yange ng'eggaali yange njagala mbeeko byentuukiriza nga naye nkola wamu naye okutuukiriza byenkola ntya byenjagala kati bino ebintu abantu bibalimu ebyokubeera awo n'omusumba hamwesiba kati omusajja wuuyo ayagalayo miliyoni 7 gwoba oyagala emitwalo 10 ani agikuwa ate waliwo mutwe kyekizibu kyabwe gwoba oyagala okukola embaga musumba kubanga ekkanisa ejjudde abayimbi mulimu abayimbi bangi bameka abayimbi baserebe bumanyi nga baawukukana kale oba bamiraku bameka bumanyi nga basita what is happening kitegeeza nga bw'abadde ayagala miliyoni 7 bw'ateekwa okuleeta mayanje muyimbi agende nti omwana affe yalikodiza ennyimba nti tukoze konsati nti tugende oba tugende kollo tuwagire omwana affe so olw'olumu ebbali lwe nga batera okukola kuba jaga ye akolera gundi so olw'olumu nga nayeobulamu bwabaki bw'abantu tuleese omwana affe ono madamu nti yowa fashion atunga amasuuti antugire neno mugirabye kati mbadde mbasaba muwagire omwana ono ku kituuti ate isetesa omusomo gwe okuyingira emitwalo 5 ekkanisa yeetaaga okuba nga tepushinga musumba gwe wekka lwaki kati ebyo bikanisa oba okyagazaaki lwaki ekkanisa eba epushinga muntu omu eteeka okuba nga epushinga abantu abaki abalala bonna abayina abayimba ababajja abakolaki nga bonna era omwaka ojja naye netugera kuwagira omwana naye atwala omulimu muki mu maaso naye bwebanga omusumba yagala miliyoni 7 mu nnaku 2 nga ye ziteekwa kubanga weziri kubanga ali serious ng'omwana ayimba okitegedde kubanga ali serious ng'omwana ayimba yeetaaga n'okugenda mu studio alikodinge bino biki abantu bebaliko kubabba bino bidindini byakubabba oyo si katonda mutuufu newankubadde gwe tumazeemu ebbanga naye oyo si mutuufu katonda omutuufu ali nti ekkanisa eteeka okuba nga epawalinga abantu bonna nga buli muntu yenna mu kirabo kye ekkanisa eyimirira naye era najjaawo n'aga nti abange tulina wiiki emu twetaaga miliyoni 5 tizaaki oluganda lyatugambye singa agende Kenya nakwata vidiyo ennungi omugera kulaba Yesu wano wajjula byakayimba soko kayimbemwawo katulina wiiki emu kunonya miliyoni 5 lwaki zamusomba ze banoonya buli kiseera bino bidinidini byakubba bantu lwaki buli kiseera yalowooza nti yalina ebizibu ani atalina oba okitegedde ate abantu ne bajja njagala emitwalo 5 okudda waggulu abayimbi baliriddawa abadinkoni baliriddawa ababajja baliriddawa abaana abavuga bodaboda nga talina kabodaboda oba yagwa ku accident kati yeetaaga okuyamba baliriddawa kubanga miliyoni 7 muzisonda miliyoni 7 nga bayagala 10 bodaboda ya miliyoni 5 okitegedde 10 kibeera kirimu bodaboda ezisoba
kubanga milioni 10 ziba boda boda 2 okitegedde milioni 2 boda boda 4 milioni 4 boda boda 8 milioni 8 boda boda 16 okitegedde tuba mu boda boda 20 tukwata milioni 10 ne tugenda aliyo bazitunda mu Ndeeba ne tumuga owaayi tuna milioni 10 ne twagala boda boda 50 ojja tuwanja eno kanisa ya Kana ntogimanyi nti nakwata obu boda boda najja ne boda boda ku kituuti abange Yesu yebazibwe walaala n'endulu ezo zakubeza olekerekezo obulimba kakati bw'omala n'oga nti tulina boda boda 50 buli muvubuka yenna ng'omaze kukkana ni wano emyaka 3 naye ng'obadde osobola okuvuga boda boda jangu tuwaka boda boda ku looni twagala lunaku nusu 7 ate ogisasule bw'ogimalayo gitwale Kanani yegabudde Yesu agabudde. What is wrong with that? Lwaki gw'oleetayo oyagala milioni 7 ng'okola bibyo bano babbi toyanziza akade katuzibyeko akade katugenzeeko naye tujja kutandikirawo ndoza wiiki ejja atujja kuba tukwatagana twongererezeeko awo naye ngonaku olwaleero Savantire Musiima bwatu batusobodde okuba nga tuyita mu nsonga zetulaba oba oli awo ezitambula naddala ku sayidi eno ey'ekkanisa n'okukkiriza sayidi awo tetujja kulandaganya kiri awo kubanga obudde bwo butugenzeko mutukkirize bannange Sava nsanyuse okuba naawe olunaku olwaleero nsaba Mukama akkirize naye tuyise mu Easter Mass awo tujja kukomawo twongere okubeera nga tuttaanya ku nsonga ssebo nga bwe zinaabaawo kale tweyanzeege tulabagane. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.